So abantu mwenna mwawulidde Simon Byabakama ng'ayogera ng'agamba ng'agenda ku poliisi ng'agamba bakandidate abamu bamenya amateeka g'ebyokulonda ne bakola zi procession bakozesa olulimi olusiga obukyayi bingi nnyo byayogedde era n'asaba poliisi ekole investigations. Kati wano Uganda weetuuse nti omuntu tamanyi mulimu gwe tagumanyi okitegeera ekintu ekyo. Candidate omu abanga akozesa ali against amateeka ge mwakola ekintu kye bakola kiri ekintu kimu nga tonnajja mu public kuleekaanira public nga tonnajja kuwanduulu nga tonnagenda kugenda ku poliisi kulopa candidate omu okozesa obuyinza obukuweebwa ssemateeka wa Uganda oba constitution ya Uganda eyammwe gye mwekolera okitegeera no disqualifying omuntu oyo ng'okozesa obuyinza obwo okola kibwolina. Then number 2 obanga oyogera ekintu toyogerera mu parables tugaye candidate bwati ne bwati akola procession oba akozesa olulimi olusiga obukyayi ebitugambe then otubuulire yalukozesezza wa ku campaign trail ki dani okudaana okubuzaabuza bannayuganda okitegeera. Akasajja tukkirize tugaane katutaddeko ekibuli kyo tukkirize tugaane akasajja k'amaanyi. Just imagine ku hotel we yasuze ekibaddewo okitegeera ku hotel we yasuze kibadde kika kumakya agenza okukeera ng'abantu bamwaniza ebintu bino temulowooza nti abantu bano bakola bulungi. Neze nabagamba ekintu kimu nti tugenda twetooloola naye agenda okutuuka mu kintu kino ng'abasajja bano bali toothless. Byabakama is a paper tiger. Kiddamu Byabakama is a paper tiger. Tali mu control y'akalulu ka Uganda si ali munabagamba when we get these policies ne tuziteeka mu position buli kimu mugenda kukiraba nga kiri automatic okitegeera nga kiri automatic. Simon Byabakama si ali mu kalulu ka Uganda wabula waliwo force emugambo olina okukola according to the democracy nga walina okukola wadde sometimes ajja ne yeebuzaabuza ng'afukaana aba n'akola ki n'ateekawo diversion lwaki yali asente z'abasajja atakimanyi nti in a sinking boat naye mwali sinking boat gye bayita NRM naye mwali agigenderamu okitegeera ekintu ekyo. So ave mu bintu by'okubuzaabuza ajja tugambe nti candidate ABCD amenya amateeka g'ebyokulonda ate nabagamba etteeka lye tulimu baliyita democracy. Kati olina okujja mu democracy n'otugaa nti processions zigaanibwa under article weti ya democracy si sese ya constitution yaabwe gye beebagira kubanga eno side luli ebbanga tubadde nga tutambula foreign policies nakugamba nti zijja ne zikwata mu domestic policy kasita zimala okwegatta ne domestic policy zibeera nnafu nnyo ku foreign policy okitegedde ekintu ekyo kankuddiremu nakugambye ebbanga lyonna tubadde tumala nga tutambula tubadde twagala ku activating ekintu kye bayita foreign policy to intervene we are calling for international intervention kubanga democracy policy si ya Uganda okitegedde. So wetumaze okuyita foreign policy zino ne tuziteeka mu position. So they come and they connect, they intervene into domestic policy. Ate wezibeera mu domestic policy nafunye ku foreign policy. Kati ensonga lwaki ono mulaba ayogera amatenkane ayogera mu parables n'ayogera kira ate n'amenyawo kiri nga side zonna zibikola agezaako okulaga biasness gy'alina mu kana akalulu but due to the strong forces eziri mu eno revolution tasobola kuteekawo mbeera eyo tasobola twabasiba emikono n'amagulu kaakati balina kukola according to the democratic avenue wa democratic policy nga weyina okukola luli nga foreign policy tezikyaliwo mu 2021 ebyo byobula mwalabanga nga bakola byabwe najja n'akugamba nti nze sibera ku social media nze siraba TV sigirina so ebyo sibirabye mu ngamba sebo kati ku luno lwaki ate obiraba n'olaba candidate omu akola procession n'aziba enguudo mbadde ngamba traffic police Uganda police erina okubeerawo ng'ekweyita mu kitongole kyayo ekya traffic to regulate these processions gwe mulimu gwabwe kakati ate candidate omu yalina okuregulating abantu abamwagala abamulinze. So tutegeere ebintu bye mwogere ng'ebintu nga mumanyi kino bemugamba bategeera okitegeera ekintu ekyo. Candidate omu wabeera amenya amateeka g'ebyokulonda tumukwate tumu disqualifying that is it mulabe ekiddako tumu disqualifying tumuggyemu muve mu byokwetooloola ezo sigino zemusindika candidate omu simanyi n'akola bw'ati pressure esusse akasajja kazitowa ekituufu akasajja kazitowa tetwabisuubira bino nti binaabeera bwe biti akasajja kazitowa ate kino nkibabuulira omusajja oyo come rain come sunshine 2026 Kyagulanyi president wa Uganda addako oba mwagala oba temwagala these people tebasobola containinga musajja ono forcefully tebamusobola abasinga amaanyi
peacefully abasinga amanyi. The only avenue gye balina is dialogue. Era mulaba kati ne bali abeside zeri ene wabo tujja bakulya separate video abafisadi abafake opposition abatandise okukaba nga bagamba nti ono lwaki yeraga alaga bwanna kyemalira ali ekkabiki nenga sometime back bali bamuvuma okumulaga nti tamalako talina byasobola kati bakoze kala yanse kabwe kali akababbi bazeemu ne beegatta. So tujja kuba tubyogerako mu next videos enajja wabula kati sawe ntukyali ku kintu kye bayita democracy na bagamba nti when democracy comes in the country it is going to be at play. And if it is at play, no one is going to control it. Teli agenda ku controlling a democracy ono. Policies zonna zirina okugobererwa. Every article, every clause, every full stop, every question mark egenda kubeera nga egobererwa mu democracy. Okitegeera kati kyobola ababalale tebakyalina kyakumugira kati abamu bagaye campaign tezikyali mu vibe kubanga tebalaba mu musayi. Bo always ebyo babaddengamu kujja kukyankalanya mbeera ne battayo bye basse bwe bamala okutta ne bakola ki ne bayitayo n'ekyabwe nga bwe bakyagala. Naye kuluno this time round it is a joke. Musaaga kubanga ki democracy nakugamba democracy is at play essaawa eno ate we tudda tugenda ku activating kintu kye bayita human rights kubanga bakugamba when democratic avenues are blocked you activate human rights. Kati sirowooza nti bandikyagadde human rights zino okubeera okuactivatingwa kuba ziridde edire nnyo. Oba otunudde zino bino byonna byokwekalakasa ebyo bigenda maaso sirowooza nti basobola obicontaininga tebabyagala. Yes, tebabyagala kubanga nkimanyi ate awo we tutuukawo kijja kuba ddeediremu. Kitegeera ekintu ekyo kibeera ddeediremu so ki kye balina okukola tuve mu kicks of a dying horse tuve mu bino ebyabatiitiizi kye tuba tukola tugumira akaliro ke batutaddeko. Yes, akaliro ko kamaanyi omusajja azitowa tetumusobola kyekituufu twamweyitira naye kati campaign yazirimu yekka basigadde teba campaign ngoba ebifaananyi babijjawo ne batulaga leero babaddeko wano leero bali wano. So fe twayitira democracy ne tugamba twagenda mu nsiko ne tulwanirira democracy so tumuleke democracy akole nga bw'alina okukola. Tuve mu oli bwe mbaddemu ow'ekiwaanyi oyo ow'okubikkako nga always tulaba candidate bamu abalina okuwangula mu opposition nga bagyefuga ne bakola strong opposition yaabwe then ne batandika okutuzanyirako fe bannayuganda bali oppressed. This time round we know what we want and we are going to get what we want. All I pray is dialogue. Tukifune emirembe kubanga either forcefully or peacefully we shall get it. It is called protest vote, a vote against dissatisfaction. Naye ekibataasa nze nabagamba if there is still peaceful avenue tukikozese kuba democracy akuyitira dialogue akyogera okitigira akyogera so tukozese democracy tukozese dialogue tuve mu bino ebyokutiisatiisa mu candidate omu ajja kubeera disqualified disimanya ajja kusibwa amakakasa temusobola kumukwatako temusobola nkiddamu temusobola kumukwatako you cannot. Okitegeera nze nabagambye dare him dare bamu mu blocking mugambe toyita waneno mukube agambe nti mpita wano then mukube tear gas byenjagala muna Uganda nakugamba for all along tubadde mu kintu kibaita fisadi democracy ate ngenda kuzaayo eri emabega mu video ezimu tujja kuddamu tuziyite muko tulabe ekintu kino kyavaawa kubanga bannayuganda mukiraba kiri bwe kiti nete mmanyi gye kyavaawa tujja kubiddamu byonna tulabe history wa democracy tulabe avenues ezirina okugoberera mu democracy tulabe ebintu bingi tubiyige n'ebino byebaliko olunaku olwaliro bali mu kubuzaabuza nabyo nti candidate omu amenya amateeka g'ebyokulonda balimba teri kye basobola kumukola tewali kubanga talina tteeka n'eri nalimu lyamenye. Processions zikkirizibwa mulimu gwa poliisi okuregulatinga traffic ne babagamba muyite wano tebanyomangako okigere ekintu ekyo byonna ebitagenze bulungi bivunaanyizibwa ku poliisi na electoral commission oli candidate ye alina okusinkana abantu so si bino buvuga muterewo nno ennyonyi muteekewo ennyonyi abeere nga alinnya nnyonyi n'akola ki n'agenda gy'alina okwogera then wamala okwogera n'alinnya ennyonyi n'akola ki n'akomawo naye wemanyi nga temusobola kukola ebyo mwerimba. So engineer Simon Byabakama tuyambe okola ebintu bya kisajja kikulu. Okitegeera okola ebintu bya kisajja kikulu tukole nga democracy wagamba toyina avenue gy'ogenda ku blockinga tolina. Okitegeera zonna zirina okukolebwa kubanga nze nkakasa nti akalulu kano tekali mu mikono gyo. International observers webali nkiddamu na Uganda ba observers webali buli kimu bakiraba kubanga senga tuna activating human rights they have to call for an elections audit. Kati senga baita elections audit yeno tebagikola mbuno olunaku lwe mulonze byabadde mu box nedda. Elections audit bagikebera from the word go from nominations. In fact bayinza n'okuddayo ne bagikebera from registration mwabikola mutya
updating voters register mwabikola mutya ebyo okigeera basobola okuddayo ne babikola we batyo naye nga essaawa eno ba international observers we bali teri agenda kubalemesa kubeerawo kubanga okujjako nga tebaagadde kuba poliisi yaabwe buli kimu nakugamba tuli mu kintu kye bayita colonial administration system bungereza yazimba system eno tujja kubanga twogerako ku history w'obululu buno nabwo tusooke tubitegera obululu buno baabutegeka banga batya okuva kali ak'olukumi akalulu ako ketugenda okutandikirako then tujje nga tulaba nga tubuyitaayitamu paka ku kana akaleero. The biggest funder is United States of America. So wali and he has a lot to lose. Ye abeera afiirwa tulowooza nti interest ze agenda zifiirwa olw'okubanga mbu mwe mukola ekyekyo ng'abantu bagamba nti no akole biri France bibiri mu francophones awo mwerimba jajja temugenda okukola kiri kimu. Avenue gye mwina is called dialogue, so you can dialogue Uganda yeyongereyo. Otherwise even if you don't fete bitukwatako, if you dialogue or not, we are using the democratic avenues and you have to respect democracy, will of the people to decide, and this time round you have no way out. Tewali kubanga akabinja kafisadi akali kabataasa konna kakubidwa kati bali mu kicks of a dying horse bajidde ku mipiira bajidde ku mizira kyokanga baafuminga ebibiina byabwe bayina ebibiina abamu baakola akasimu abalala baakola omuti omunene abalala baakola olusaniya. Lwaki temwegatta ne mugenda mu ebibiina byabakola kyebyo ate mutugambujjanga ba independent ate nkolwedde muyina ebibiina. Naye nakugambye munnayuganda njagala weetegereze nnyo bano ba NUP MP leaning yako tubeetegereze nnyo kubanga waliwo akabadi ke batukola ki ke batutegerawo. So tugenda kusisinkana olunaku olw'enkya njagala tudde mu history waffe ngenda kuddayo okuva eri gye twatandikira video ku video okuva gye twatandikira tulabe nga tusunsula ewantu wano we tunjagala munnayuganda obeere ng'otegeera ekintu kubanga nakugamba it is the past that makes the present to make a better future. If we forget the past we cannot have a present, we cannot have a future. Kati tugenda okukola kiki tujja kuddayo tubitemeeteme mumanye ebintu bino lwaki biri bwe biti at whose influence ani ali amabega g'akalulu kano omutuufu mugenda kumutegeera. Kiddamu ani ali emabega g'akano akalulu omutuufu ogenda kumutegeera mu videos zaffe ezinaddawo. Just subscribe otekeko link osharingire otekeko notification osharingire banno nti we tuba tuzze kati we tugenda okudda kusoma ninda bazaayo mu kirasi tugenda kusoma kategedde akantu ako. So twesisinkane for God and my country Uganda. Thank you.